So embassy ya Sweden yo emaze okulangirira ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja emirimu gyayo gyonna egenda kubanga ejikulozinga nga visa tugenda kuzifunira mu ggwanga lya Kenya. Yes, waliwo enjiri egenda etambuzibwa president n'agamba nti mwe distancing ko isolate him. Eyo embassy emugiraba mulaba nti just embassy yagenze naye wali omusimbi ogwagenze kati awo okuddamu okusabiriza Sweden kati kuwedde omanyi bayita mu ba diplomats bano nga bayita ku embassies ezo ne batandika okufuna zironi mwezo sente mwezi ensinga basingayo ffe. Yes, kakati due to the gross human rights violation enemu esimbudde egenze tyatuwadde ensonga yonna lwaki egenze nayo yakugambye nti egenze free. If you know you know, okitegeera tunakugambye ekintu kyaba democrats kulwanagana n'aba dictators ye lutalo olugenda mu maaso. So olutalo luno kakati oyo agenze kitegeeza ezo looni ze babadde bafuna okuva eyo mugundi diplomatically looni ziweddewo, business ziweddewo. Yes, tujja funda mu Uganda slowly by slowly mugende mutunulie Sudan mumbulye embassies mmeke ziri South Sudan yawo we tugenda tulabawo tujja kwasaka ebiri nabagambye Uganda yakufundamu okitegeera Uganda yakufundamu. It is going to be so musaba abana ba X temujjako kigere abana ba X mwongera ekigere temujjako abantu bo diaspora. Uganda is relying too much on you at this very stage kubanga ekintu kyonna kyetaaga okukola kirina okubanga kivudde ku mmwe abantu be diaspora tongera okupushinga ne message ya president nga tusaba abantu bano not to legitimize the sham elections. So abekalakasa, thank you very much. Tulemezemu akalio tuve ku bibozi bya revolution dwarf bye batandise musimanyi kati bakomezaawo kiri ekibozi tajja kulayira. That is stupid of you. Tosobola kumulemesa kulayira kati njagala nkakasa nti agenda kulayira muzitegeera agenda kulayira. So sagala nyo tubeere wano twerimbe munna Uganda sagala mupakuke na revolution dwarf bana bagenda okwakozesa ensobi ezavirako abaana nga bamuyodi okuteekebwa mu komera nga nakati bakyali mu komera lwaki kyava ku eras ezakulibwanga buno bu revolution dwarf obaite butegeera nga kintu revolution etambula etya ne basuula abaana abo mu ntata okitegeera. So njagala kweno stage gye tuliko tubeere slow by slow. Ebibozi bingi ebyabatamanyi naye nakugamba tunulya nnyo ekintu bakita democracy na human rights gwe kyoba otunulya. Democracy ze interest z'abazungu ze tulina waneeno kasita babanga batandise okujjayo ki watandise okujjayo busungu bakugamba nti ono yagenza against the democratic principle onakugamba it was a military operation did not meet the democratic avenues. We just not interested zabo ziri threatened. Nakugamba ekintu ekyakyo genda okutunya njagala nnyo tutunye olutalo libaita de-dollarization. Olutalo nakugamba America afana agenda kufafagana na mu China okumanyanga njagala nkuproving entry no olutalo. Felix Tshisekedi omulaba atandise olutalo no mu China amufubutula mugamba kati va wano nakugamba America ono wamala okujja nakwamba nawo kwa spirit otandika gweke nyini nawo kutuukiriza n'okufulu feeling ebintu ogenda kugamba waliwo ekirombe ekimu bakiyita Rubaya yakubiza Sultana Makenga nekubisa Willy Ngoma n'abalala abajasi babadde abawere 9 batiddwa ba generals abawere 10 batiddwa. Okitegeera Rubaya ekirombe ekyo Democratic Republic of Congo yakikwata n'ekiwa America kakati ate ekirombe ekyo kiri mu M23 control zone kakati bajja kijjayo ku mpaka. Yes, olutalo lujja nakuga lugenda kuyingirako ne Rwanda. So lwe luno olutalo luno ebyobugagga bino tubirina Uganda ate eranga Uganda eyagala biwa Russia lwe luno olutalo. So muve ku revolution dwarf bubasiriwaza kakati kino otasituke temugenda kusituka atagenda kulayira nkiddamu temugenda kusituka atagenda kulayira ate munasituka jabba kuba omanyi munda Uganda njaga nyo saga nyo bere uno okuguni omanyi muina obusomesa bungi kuno naye nakugamba we are better than them. Mwe mugende mwezo zi propagandist channels mujye bi propaganda zitemujja kunkabirya kwa kati banja abajanti gundi yayogedde bwati gundi nakugamba bona ba revolution dwarf omuntu atayina evidence bwati totawananga kuoyo yomanya is just an amateur ayogera bimusanze manyi bangamba ngukushamo kakkanya nnyo kati nze nkole empya wembanga mmanyi nkole empya okitegeera sina kyakola kubanga revolution tugimanye limu budwafu ate nawo bwefula nti bwogezi. So muna Uganda omuntu atayina evidence tomuwanga matunti agenda kukusomesa ekintu okikole kitegeera. So sagala mupakuke sagala mbere mu panic mode. A revolution it is a slow process abelanga cancer akulya mpola ate wali ene yamateeka yo mujja mwina okugumamu. South Africa bagenda emyaka close to 40 years. Nelson Mandela kweje emyaka yasibwako 27 nengamba kakasanti yaffe ola magnitude y'olutalo luno bigwera mu kisanja kya Donald Trump ekyamulesa kumaliriza lutalo luno lwe bayita de-dollarization nga Uganda it is part of the economic bloc against the American dollar okitegeera. So muve ku buno bu revolution dwarf akajja ne kakuwa kakati nogira wote level of interest simanyo ina kulembera teri munansa kulembera policies ekiteba kikulimba policies ezino okusooka
nezimenyebwa njagala otunulye n'ekibera mu Uganda okukwata okusiba osooka kumenya amateeka kitegeeza amateeka gabeerawo kati gwe amateeka gano kasita ogamenya ne balyoka bakutwala mu kkomera so tebakutwala mu kkomera gy'oba omenyera amateeka so nekino wekiri munnansi tosobola kukulembera policies ekyo tebakikulimba kubanga policies zino mu kuzimbibwa bo be bazizimba naye nga bazizimbira ku ggwe okitegera nga bazizimbira ku ggwe basooka kuba pulaani ya nnyumba then n'olyoka oleeta amabuloka kati pulaani gye baakuba nti ekintu kyonna kyonna kino policies zino okukola balina zizimbira mu ggwe so tosobola kusookayo policies ebyo tebabalimba kubanga tulabye ensi nnyingi omanyi nabagamba nze wane wange ewange tetulima propaganda tulabye ensi nnyingi nnyo nga bannansi basituse bafunyewo ki ye kimu mu Uganda we kyemutakolangako mu Uganda tebasitukangako njagala tujjukire Kabaka Ssaga temwasituka yavaako besigye yekalakasiza emirundi emeka yavaako tugendeko e Cameroon omanyi njagala nnyo bakusomesa ekintu nga nawe gwe bakisomesa nga nawe otunuulira ekifaananyi omanyi omuntu omu asobola okuleetera ekirooto kuba ekirooto oba towakibaddemu tosobola kukitegeera akunyumiza kuba towakibaddemu naye nakugamba nti eno revolution it is seen with eyes bagiraba ogiraba n'amaaso we bati nomanya nti kakati tuli wano katukutte wano only that interpretations sometimes zibeera nzibu bwe tulaba nti ebitebe bitandise okufuluma eggwanga nga n'ebirala bikyagenda waliwo abatagenda bakabijja bo babeerawo wano babeerawo basigalawo naye kakati bano baba batandise okwedistance nga kitegeeza nti diplomatic ties batandise okuzisala kitegeeza ki economically abasajja bano batandise okukola ki batandise okuwithdrawinga sente zaabwe kati embassy ya Sweden webanga teri wano kigenda kubeera kizibu nnyo eri ba investors ba Sweden okuleeta sente wano mu ggwanga kigenda kubeera kizibu nnyo kubanga ki embassy yaabwe tewali yandibakubye kumene ne bagaa nti kati emirembe weegiri mujje mu investinge mu kino tuteeke sente waneno mutukole trade mu kino so eba egenze ekyo kitegeeza nti economically batandise okukola ki batandise okukola so ekintu kino kigenda genda mpola paka gwe munnansi wooneetamwa okitegera paka gwe wooneetamwa naye nakugamba nti ebyo ebintu ebikolebwa gavumenti gye bagiteekako ate yabikwata n'abiteeka ku ggwe kakati essaawa eno tulaba abatembeeyi bagobebwa mu bibuga okitegera olwaffiya gye balina tulaba emisolo gitandise okwenga batukuleddeyo n'emisolo emipya babaleeteddeyo n'emisolo simanyi ng'ozimba ennyumba olina kusooka kusasula ssente n'ogenda mu gavumenti so ebintu ebyo golooza lwaki bijja ebyo ebintu ebyo bijjawo olw'embeera nti kaakati bano babadde basuubira akasente tewakyali sente ziweddewo kati balina okujja bakole ki banoonye backup oba banoonye replacement yezo sente bagenda kuzijja mwani muggwe ebyo bigenda okukunyiza okola ekyo situke tebakulima nti ensi zonna zonna ezeekalakase mu bannansi ezeekalakasiza mu bannansi bakeera ku makyambu kakati gwe tugenze tojja kulayira ebyo bya kisiru they organize they mobilize nga ne foreign policy zino zikola ebintu Sudan basooka kwata ba generals bonna Omar el-Bashir ne bamuteekako travel ban ne bamuteekako nti bakuntumye ekipapula kya ICC bwe tukwatira wonna obwedde okitegera n'atuuka economy n'emulemerera naye ng'anyigaki anyigiriza bannansi for survival kubanga nakugamba under domestic policy ono dictator abeera ayina amaanyi kyekizeeko ne bagamba katuzze kano mwama El Gaddafi yali alwanagana n'abantu ba mu Benghazi ng'afaafaagana nabo okitegera okakananga ki nga basituse okitegera policies zino ze zikunyiga Iran bamukubye sanction from 1979 bali mu lutalo Cold War n'Abamerika bano paka we lwatuuse nga munnansi takyasobola kihandolinga n'agamba nti kati tuviire okitegera munnansi wa Iran kwe kujja ne bamukuba ku street then America naga kati kanzije nkwoche kubanga kati awo wajjira naye wali eri badde balina economic sanction nti Iran yekyasinza weakest currency mu Gulf mu Arab Gulf just imagine a day nga Uganda yekyasinza weakest currency mu East Africa nga Sudan weeri leero okitegera nga Sudan weeri leero golowooza okina kufaananira kitya so ebintu bino tebikira ku machane bigwawo gwe mu munnansi we kalakase nga revolution dwafu bogera kyokka ekyewuunyisa bonna buli bweru n'okulonda tebwalonda tebumanyi mbeera eri ku ground akati koko ekakera ku machi olwokuba kali mu safe haven neketeekamu essimu okitegera ne katandika okujja mu bannayuganda mulidde mu pulezidenti olukwe muganye okusituka gwoba oyagala abantu basituke kibeera bwe kiti eno ye gundi wetu wetambula revolution etandikira ku ggwe wetandikira ku ggwe nedda kuba households bo mukyalawo yes nedda ku mukyalawo oba baawo household yes wemala neyingira family yo wemala bu family neyingira bakyalibo then weyingira bakyalibo awo ejja kutambula baneiba bo bwete egende ngegeja kati wowe olaba nti bannayuganda tebasituka bagenda tebasituka kumulemesa kulayira gwe tandika ku ggwe ogambe mukyalawo ogambe family yo then otubuli we tugenda obasanga naye oba olowooza mbu ogenda kusindika baana babendi ku street oli musiru okitegera ma munnayuganda topakuka tugenda kutambuza ebintu bino process by process it is a slow stage but it is active ngembakakasa nti we tukwata tugenda kuvawo nga tumeze essaawa eno tuli ku kintu kya legitimacy no legitimizing the sham elections kyekitambula so don't lose the campaign kulwa buno bufalo bwabatandise oba alayira alayire Omar el-Bashir yalayira Kano Muammar Gaddafi yalayira Blaise Compaoré tujje ku Maduro yalayira n'akitambuzaako n'emyaka ena Maduro gyakitambuza mbona baalayira okitegera
Buje ku Hosni Mubarak yalayira. So topa ku ono balayira okulayira ne legitimacy byanjawulo. So gwe muna Uganda kyenkusaba leta stay focused tulabenga tununula Uganda yafe. It is going to be a slow process.